Heartless, heartless, beating slow, heartless. Empty nights. Mbalamusizzaako nnyo bannansi bassebo ne bannyabo muliyo mutya. Twongera okusiima n'okwebaza oyo Mukama Katonda abawadde obulamu era atadde amafuta mu byonna bye mugoba. Eno mu Bukristaayo tugamba nti Mukama mulungi obudde bwonna era nga ze nkola ze weewaawo. Mbadde ngoberera ensonga zonna ze mbaweereza nga mpita ayita n'ensisinkana nga ssettendekero omupya yagguddwawo ayitibwa Seeta University. Kino ne kinzirusa mangu ne nzijukira nti wiiki emu emabega omwana wa Seeta High yafiira ku masomero ga nnannyini Seeta University gye yagguddewo wiiki emu nga tannawa ansa bantu baamuwa mwana myaka 6 kusomera mu ssomero n'afa. Ne neebuuza kuno kusaddaakira masomero bubenje naye nenkitulamu nga ne bwe neebuuza ebibuuzo mu Uganda sijja kufuna ansa. Nensalawo ne neebuuza ekibuuzo abakulembera mu bw'obuyinza okuteekerateekera saako n'okuwa layisinsi ez'amasomero bali luddawa? Bannansi mukyebuuzeemu. Kyamazima nsaba okubategeeza nti wiiki emu oba ekiseera mu mwaka guno gwokka abantu 3 nga baakafiira mu masomero ag'omusajja ate eyagguddewo University ngenzo gikeberako mazima nga yatandise era gyeri etinta. Ebibuuzo bingi ne bijja mu mutwe gwange ne nzija mbabuuze naye bannange ensi mwagiwaayo bannansi? Tuli balagajjavu, tuli bawonge, tetukyefiirayo kiki mazima ddala ekigenda mu maaso? Mazima ensi yaffe bwetyo bwegenda okuba tugenda kutuuka ddi ku mutindo gw'abalala? Ab'obuyinza mugenda kuzuukuka ddi mukole ebintu ebyetaagisa ebijja mu nfaanana saako n'onneeteekateeka ensi yonna eno mu bwetoolovu bwayo weetuuse? Fe abaffe abantu bagenda kufa nga bannansi mutunudde mutyo? Abasinga mugamba munnange ne mudda mu butooko buno obutono anti kasita Omuganda yataddewo bizinensi ekyo kiyitako munnanga anti Muganda munnaffe. Kasita Omukatuliki yataddewo Abakatuliki twanyigirizibwa dda tetulina ke tulina kirize sita omukaateekewo. Abalala ne mudda mu alumunayi kasita nasoma naye egindi ne munnaffe gwe twasoma naye twagaliza omanyi bw'otayagaliza tofuna. Kasita munnange ampa akalimo gina sisita wange akolayo. Naye mmwe bannansi mbabuuza nga nange bwe neebuuza ekibuuzo kye kimu nze nno nga nfaayo okufeffetta n'okubabuulira naye mugenda kutunula butunuzi ng'ekisaddaaka baana b'amasomero mu ngeri eteetaagisa kigenda mu maaso abaana bammwe ne future zaabwe obwavu ne bubatta nga n'omwana gw'otaddemu obusente akube nti ng'olowooza nti ebiseera bye eby'omu maaso yali kulabirira mu bukadde afiira mu teenage age youthful nga yakava mu teen 19 nga yakagwa ku 20th youth n'afiira awo. Ne mukkiriza abasaddaasi b'abantu baggulewo amatendekero era bongere batwale abaana bammwe. Oyinza okumbuuza kankaka ng'okisimbako nnyo amannyo nti kisaddaaka. Ekitali kisaddaaka nkubuuza ggwe alaba vidiyo nkiyite ki? Kubanga ku buli muntu afidde mu masomero g'omuyaayo oyo muyingo akasajja ako tewaliiwo lipooti n'emu efuluma. Nentunula ne Paalamenti ku buli muntu afa ku biteesebwako bateekako okwogera ekigambo kimu ekyo ne bakibuukako anti minisita higher minister set minister for higher education tayogerwako. Kenzi gye mmanyi nti muyingo wa maanyi
kuba noono omwana asembyeyo mwana mulenzi Kevin Nsamba yazze jjo n'afa Parliament n'embalaba n'abafulumiza amawulire nga bagafulumya babisazeemu byonna ebigambo ebyayogeddwa ku ssomero lya Muyingo naye n'ebyayogeddwa byabadde tebiina makulu gali awo gasala ntotto nti bannayuganda tukole tulemese ekitabaana mu masomero nemmanya nti kirabika Muyingo mazima w'amaanyi naye nze amaanyi agatalina kye gannyamba ze tegankolera nze siwa kitiibwa muntu yenna anyigiriza abalala nga ye ayongera kugaggawala naye abalala bafe kakati yazimbye university era gyeri etinta mwewuunye mbadde ku mutimbagana wano nga ngoberera nabagamba nze amawulire ge mbaleetera si magule siga kyekubiira wabula ate sittira muntu ku liiso ate nze tonkubira simu bw'omanyi kankuweeyo se nedda ndi mwavu status nagikkiriza okukyusa obulamu bwange nze nja okukyekolera tewali ajja kusooka kungula sirya ssente za kibi mbadde wano munnange nga nkebera nendaba Seta University yatandise dda era mu mwezi guno gwennyini wiiki emu nga temunnafuna yadde postmortem temunnafuna yadde alipoota ku baana bazze bafiira mu masomero eri conclusive okujjako eŋŋambo n'ebigambo ffe aba social media bye twogera nkimanyi bulungi gwali eyo tolina ky'omanyi ku baana bafa naki kibatta bwe sikiyita kusaddaaka nkiyite ki University yino yatandise kyewuunyisa egaba koosi Bachelor of Business Computing era nga ku mutimbagano gwayo SU Seta University ekulaga nti Bachelor of Computing Bachelor of Business Computing already yakayingizaamu abaana 100 Bachelor of Business Management already yakayingiza 199 Bachelor of Procurement and Logistics baana 2 Bachelor of Science in Computer Science 20 Bachelor of Software Engineering abaana 2 Higher Education Certificate 10 Higher Education Certificate Humanities 20 Higher Education Certificate Physical Sciences 10 Bachelor of Science in Information Technology 20 zi certificate ziri wano wakati w'abaana 9 mpaka ku baana 205 mu wiiki emu University eraga yatandise dda ntegeezaako bannansi mwenna nti ekyamazima bwe mutafaayo na kufiiririra nsi yammwe mu bulungi ne mu bubi sibagamba nti mwetugola okuba ensi yeetaaga okufiiririra ngamba ku budde obungi bw'olina Mukama Katonda ffenna yatuwa essaawa 24 mu nsi naye waliwo gw'osanga nga akugamba olwaleero obudde nga buluddewo okuziba oli ate nga munnaagamba olwaleero obudde bwanguye kisinziira ku life goals z'olina bw'oba olina by'ogoba ng'olaba tobituuka ku obudde bwanguwa okuziba naye bw'oba olina nga tolina kye waakoze mu bulamu oba nga tolina ke waafunye olaba nga obudde mazima bulwawo oba okiraba nti leero obudde nga buntwala sipiidi mukitegeere nti newankubadde nga ffenna Mukama Katonda yatuwa obudde bumu funangayo obudde otteyo eddakiika mazima olowooze ku nsi yo kakati kambabuuze omwana wa mwaka gumu Lugemwa Chanel 2021 omwana yattibwa emmotoka ya Muyingo mpaka nakati tewaliwo ansa n'emu omwana Elisha Masesanga mune yeetugise essuuka era nakati government lab tefulumyanga results mbu batwala bakebere DNA simanya balabe oba kukusuuka kwe yeetugidde kwabaddeko DNA ey'omuntu omulala simanya famire ya Sesanga oba yafuna obwenkanya jujjuzi ly'abalamu oloya omusomesa Ivan oloya ne bamukuba ne bamutta lipooti mwagifuna kakati zjo tuvuddeyo Kevin Nsamba mwana we Bukomansimbi afudde musirise mulaba kati omusajja ye kennyini njagala okubuuza
ebitongole ebirayisinsinga amasomero n'ebigabira amasomero licenses z'okutandika musinziira ku ki okumanya nti essomero lino na lino lyetaaga okuwa license lyoperating. Mazima abaana b'abalala bafa abatali bammwe mu abalayisinsinga kati mulabe kwagamaya gye tuli mu problems. Abantu abalina okulayisinsinga be bali mu buyinza, be ba minisita, be bannannyini masomero, be balina okuteeka emikono ku layisinsi, ate era be beerayisinsinga, ate era be balina ssente zitandika amasomero. Ndowooza mulaba akavuyo bannaye kembagamba. Eggwanga eryaffe teririna order. Amawanga ga Afrika agaffe kasita omuntu afuna obuyinza buli kimu ng'akifunye. Ddala kigwanidde kitya? Lwaki omuntu nga yali mu buyinza bw'ekintu? Lwaki abakkirizibwa atakola bizinesi y'emu eri mu buyinza bwe nga yagaba yatoolako ate yabonereza? Mwe musuubira muyingo nga ye state minister for higher education ayinza okwemma license etandikawo university naye ensi erabye. Mu nsi ng'omuntu ye minister yalina okugaba license, osuubira olukiiko oba board oba authority oba akakiiko oba council ekkiriza university okutandikawo, osuubira muyingo okugenda ne yeegaana ye kennyini okutandikawo university eyiye. Ensi yaffe erabye. Ebintu bino tubyogera bannaye mu bitunulemu. Kakati omusajja alina okugaba license nti university eno etuukiriza emitindo etambule oba etandike n'okugaba courses. Ali mu kusengeka zi courses nti eno ogwanidde okugisomesa, eno togwanidde. Akkirizibwa okubanga receiving empapula z'okuteekawo courses zi certificate ez'enjawulo, ali mu buyinza ate naye ali mu kukola masomero. Kati musuubira mutya? Mazima ddala essomero lyoyo okukeberwamu n'okutunulwamu ng'abaana bafa. Era nze bwe ndabye abagwagwa 100, 200, 3 abaana bammwe muyinza n'okuba mubajje masomero amalala mubawadde essomero erifiiramu obwana nemmanya tinze nnyinza obutaddamu kukola pulogulaamu yonna ku baana bafiira kulaga nti nakuwadde oba nakulaga nti bannayuganda tulina okukwatira awamu kubanga abasiru muli bangi. Abazadde mazima ye future y'omwana obonyeebonye akamwanyi kafuusa akamwanyi ebbeeyi egwa buli bannabyabufuzi lwe baba bagenda mu bululu ebyammwe beeba bino bibasuubulako abali mu buyinza. Oli ali mu agriculture yalina kampuni etwala kakati ono ali mu masomero n'okwata akasomero k'emmwanyi akasente k'emmwanyi n'okatwala owereremu omwana era n'onoonya n'omuteeka mu masomero nga minisita akulira okukebera sefute, akulira okuwa layisinsi, akirira okugaba biki kakati ataddewo essomero nammwe mutaddeyo baana. Naye abazadde b'e Uganda ndowooza bwe mulaba pulogulaamu zaffe zino ndowooza ffe mugamba ababloga nabo tebalina makulu tebalina magezi. Mwe mulaba nga kigwanidde omuntu nga yakulira okulayisinsinga amasomero ate abeere mu bizinesi ey'amasomero nga yeyeewa layisinsi, yeyeerondoola, yeyeekwata ensobi. Mulaba nga kigwanidde. Lwaki omuntu tasooka okuweereza mu byabufuzi oba lwaki tasooka mu bizinensi najja mu byobufuzi mu buweereza n'avaayo ate era direct omuntu nze mbadde ndowooza ky'omuntu bw'abeera minisita yalibadde ateekebwako ekkomo mu kutandikawo bizinensi efaanagana nti obuyinza obumuweereddwa. Kati kambalage minisita Kahindo Tafiire yagaba layisinsi ez'enjawulo okulima enjaga mu Uganda. Enjaga eyogerwako mbu ekozesebwa mu madagala. Temuyinza kukyewuunya ng'enjaga erimibwa mu Uganda yonna kati nga Kahindo Tafiire amasamba ago gage. Sikimanyi era sibagamba nti gage wabula neebuuza ennaku zino yagaba layisinsi ekkiriza mu Uganda kampuni ki erima enjaga. Kati Kahindo Tafiire bwe yeeteerawo faamu y'enjaga mu Munenya mpulira nti minisita wa education kati aliko education system ya Uganda yonna owning-ako more than a quarter. Amasomero agali mu Uganda gonna ng'ogabaze alinako at least quarter gage. Kati musuubira nti minisita
nga ye minisita naye nga amasomero agasinga mu manya g'abantu amalala buli director alemereddwa ba directors b'amasomero ndooza mumanyi amasomero ga mwani agagula awo mu mukono gw'omuyingo buli kasomero akatono n'eddene buli alemererwa mulowooza ani abateerawo embeera eremererwa amasomero gammwe ani abali mu buyinza nga babalemesa mu okuddukanya amasomero successfully n'okukolayo amagoba on a profit be bali emabega ate be balina ssente abagula ng'olowooza minisita ali emabega w'okuteekawo policies gwe essomero likuleme ate lwaki yaba asooka ku layini y'abagenda okugagula kitegeeza aba akimanyi nti bizinensi ey'essomero ekola naye kubanga nze bwe mba nze ndi mu buyinza ng'essomero likulemye lwaki ate nze as a prospective businessman mba ngula ekintu ekiganye how sure am I that sente zenkuwa ngenda zijjayo mwe temukiraba ng'abantu abo bakikola kagenderere mwabasigadde muve mu bizinensi bo basobola obbagulako amasomero kubanga be bali mu buyinza bw'okuteekateeka enkola zonna ezireetera amasomero gammwe okugwa ne gafa ne gabeera nga tegalina busobozi mpaka lwe gabalema ne mugabaguza kati mwe mulowooza omuntu nga yatudde mu buyinza obusalawo abeera atya kyamazima ng'ate yalina obusobozi obugenda okukola ebyo nammwe ne mukkiriza tewali ayogera balanidi teachers abakulu mwasoma ebitabo basukulu directors mwenna mutya okubagambako kubanga ensi zaffe zayonooneka bona ayogera ali mu buyinza nga akuteekako olukongoolo ndowooza ensi mugiraba gyeraga kaakati omusajja alumirizibwa nti amasomero gwe gasaddaaka abaana kati ataddewo essomero eddala lisaddaaka abalala nammwe mutunula yunivasite yatandise abayizi gye bali abapya balambula simanyi oba wabaddewo standards z'ekizimbe yazimbye awo ekizimbe azimba ebirala kubanga bo baafuna ssente aludde mu bwa minisita emyaka gyonna agiwangadde VIP ayina abasirikale akuumibwa akola mu minisitule ya first lady mugonvu eri first lady buli kimu solongazi mugonvu eri oyo agaba obuyinza oyo omukazi wa nannyini buyinza olwo mwe abasigadde mugenda kubonaabona n'abaana bammwe bagenda kufa nsaba okubuuza abazadde ssente mmeka ezo ze babawa okutunda emirambo mu baana bammwe musirike ssente mmeka ezo ze bajja ne bateesa nammwe ne babawa ezisirika nga entaana y'omwana wo girabako kale katugambe kale bazikuwadde zikusanyudde olunaku olusooka bwe ziggwawo owulira otya essente ezo bwe zikuggwako nga bamaze okukusasula ng'omwana wo bamusaddaase leka mbabuulire kati ate kanzire ku ky'okusaddaaka ne bwe balikuwa ssente mmeka ez'okusaddaaka ne balikuwa ssente mmeka ng'omwana wo agenze gwe kennyini abazikuwadde bazikima kubanga sitaani bw'akuweesa guno gwe gwennyini gwe gukima sitaani teyeetaaga mukono mulala ogwakuwa gwennyini gwe gukima mu kipimo era ekyenkanyi kyennyini mwe yasinziira okukuwa amaanyi actually agatripolinga ng'akima abantu abali ku vidiyo zange oyinza okumbuuza naye kankaka gwolanga abasawo b'ekinnansi mwawule abalogo mwawule abatemu n'abajjanjabi traditional healers mubaawule njagala okitegeere nti omuntu ajjanjaba ng'ajjanjaba kati ng'abakyala abakooki abo bantu Katonda be yawe ekitone mukimanyi ne bwogenda mu busawo buno bw'abazungu waliyo omusawo ng'ogamba nti musawo gundi ye bw'aba yanzijanjabye mazima kyakola akimanyi waliwo n'abasawo abatandiseewo ng'omugenzi Dr. Spy yatandika Henrob yali musajja mulungi nnyo mu nsonga z'abakyala gayina yali gayina mulungi era ng'omuntu yenna bw'otwala mukyalawo nze omu ku bo abaagendangayo nga bw'otwala mukyalawo mu Henrob omanya mpozi nga saavisi zinaafa afudde ng'omanya eddwaliro ddungi kati kyendi mu kubannyonnyola olaba ne mu basawo abazungu mulimu abakugu nga omukono gwe bwe gukwata kujjanjaba omuntu kiggwa ne mu nkola eyaffe abakyala abo Katonda yabawa omukisa era nze nkugamba ggwe ayina endwadde ez'omwoyo n'omubiri nga bw'ogenda ew'omusumba mu abasabe for spiritual healing n'ewaffe mu nkola eyaffe ey'abannansi ab'ekinnansi waliyo abantu nga balina spiritual healing ng'oyina ebizibu sente zikuyita mu ngalo oyina ebizibu
ebisiraani bigwa ku ggwe, emisango tegikuggwako, abantu bo babasiba. Abakyala b'Ekkooki balina enkola kuba 752600 babuulire ekizibu ky'oyitamu. Bwe kiba kiri physical nga weetaaga ddagala, maanyi ga kisajja, nsimbu yaabwe, endwadde zonna ezo ez'abaana n'abazungu ze batamanyi ze batajjanjaba, Uganda nkugu mu kujjanjaba kansa, muba temukimanyi. Okwetooloola ensi ze nnyina kati ensi 3 ze ntambuddemu, naye buli kintu kye neebuuza, ekintu kati Uganda kyetandise okumanyibwa golodi na kujjanjaba kansa. Era abantu balinnya ennyonyi ne bajja mu Uganda banywe emiddo obuddo bino bajjajja baffe aba abakyala bye banoga bajjanjabwe kansa, tukimanyi. Kaakati oyinza okumbuuza kanzireyo ku mulamwa nti okusaddaaka kanka kagoolanga abantu, sibagamba nti mugende mutte abantu, era ne bwogendayo bakuga nti naye gwoliko ekikyamu, weenenyeze tonda namugereka oba Mukama Katonda we yakutonda yasigaza obuyinza obukusonyiwa. Bw'otunula mu nsonga zonna ezo kambabuuze, ekyamazima mugenda kuleka abaana bammwe basaddaakibwe, batwalibwe bawongebwe mu bintu byawongo, mukkirize era nammwe mwongere muweeyo abaana nga mulaba mbasaasidde. Okwemulugunya kwammwe gye muli kuli nti mwenna bannansi kitukakatako mwenna. Kati njagala okubuuza ekibuuzo ekisembayo. Okay, kansoke malire ekyokusaddaaka. Abantu bazze bambuulira ebintu bye siinaako bujulizi, era ndowooza nja kufunayo akadde ebintu ebyo bye bateere wano, nti amasomero ga Muyingo ne social media nga tennajja, ffe twongedde okubyanika, gazze gafiiramu abaana kutandikira ddala lwe yali agazimba. Okutandikira ddala lwe yali agazimba. Waliwo n'alina ekintu kye yaŋŋambye, naye nja kusooka kugenda mu Uganda ŋŋendewo nkirabe. Waliwo alina ekintu kye yaŋŋambye ku masomero ga Muyingo. Nja kugenda mu Uganda, manyize bwe ngenda mu Uganda kasitanda mala okulaba ku baana bange awo katono, kasaneetoololamu awo nga ngenda ntandikirawo, nze ndi munoonyereza, ekirinziza kuli bakufuukuuza mazima ku nsonga ezimu. Nja kugenda, mwebale kumpa information, nja kugendawo ndabe oba kye baŋŋambye kyekiriwo kyekituufu. Mwewuunye bannansi, abantu muli eyo mumanyi ekigenda mu maaso ku ssomero, mulina n'obujulizi, naye mulinda mu buwe kankaka yaba abyogera. Naye bannansi ku information gye mulina, lwaki temwekemba ne mufaayo ne mwewaayo okuteeka ekkomo n'ejjoogo ku masomero gonna ge mumanyi agasaddaako abaana bammwe ate ne gasigalawo? Butuufu obulumi buyita mu misuwa gy'abantu abafaayo ku lw'ensi yaabwe, ng'ekyamazima oyagala nnyo Uganda, n'abantu abaagala Uganda actually bamaze kutambulako. Abamu sinze ne mu Uganda n'okujagala ennyo kwangobya mu Uganda, genda otherwise tukutta, ne wano wennyini ne bannumbawo. Naye abantu abasinga gye batambulidde gye balabye okubonaabona ne ba appreciatinga nti singa ewaabwe Mukama Katonda we yamutondera waalina obusobozi bw'okutereera, yali badde waabeera teyali waŋŋanguse. Naye mutunule ki ekiri mu nsi yaffe, omuntu n'asaddaako abaana ne musigala nga mumuwa abaana. Kakati Seta University bwe kaba kalango kanjikakubire, yagguddewo university nga secondary zitta abaana, omusajja yagguddewo university endala. Era enrollment mugende mu mutimbagano mugirabe, ku mutimbagano kweri mpozi nga babitaddeko kulimba, twakaenrollinga 10, kakati wano tulina 3, kakati wano tulina bameka bayingidde, wabayetereddewo ne certificate. Omuntu ali mu buyinza bw'okuteekateeka ebyemisomo kati yeyeeterawo zi certificate, alina zi certificate ez'emitwalo 5 eza tuition ali wakati w'akakadde kamu kitundu ku 2 n'emitwalo 4 awo. Kakati mwenna mugenda mufune bu certificate, national certificate in procurement, national certificate in computer ka mwezi gumu. Ne bannange abafere baagadde ssente ne bakunakuna. Ensi zino zonna ebintu ebyo zibikola, naye kambabuulire, ensi endala ezitali Uganda ziteekawo certificate ezo nga zisomesa bantu bintu bikola mu system yaabwe, so si certificate gy'ogenda kutwala kunoonya mulimo. Ensi endala zigenda okuteekawo bu certificate obwo obutono
ng'emirimu gimaze okujja mu ggwanga oba nga waliwo sekita empya kati nga artificial intelligence AI ayingidde mu nsi abantu abasaba emirimu tebamanyi kyakukola ne bateekawo institutions ezisomesa ebintu ebyo naye nga n'abantu ababisoma we bagenda okukola weewali already nga abakolawo weebali naye nga bibakola tebabitegeera bulungi ne basalawo bateekewo zi certificate ezo n'abasinga okuzitwala okugenda okuzisoma babeera already mu system nga bagenda ku upgrading amagezi gaabwe to qualify for the job that you have been doing already naye ewaffe certificate ogifuna ng'ogenda kugigatta ku CV otambule onoonye wawookola oli n'asomesa AI mu Uganda nga ne kompyuta kwasomera zikyali za kibuto Badage mumanyi zino kompyuta ezalina olubuto mu maaso za kaavu nga n'emabega zirina akabina ebye ng'omuntu ogenda okutandika kompyuta kikwetaagisa ogiteekeko ku makya ogenda onywe caayi Windows XP naye basomesa AI osanga secretary akumanyira ng'ali awo akuvuma nga ne mu office mwotudde akimba anyinyimbwa yinna awanika ennyindo alina ebigatto ebirina enkondo bweti ekitumbwe kyasiba secretary ayambuka bwakkirira kompyuta emusibye emitaafu anyiga amapeesa biri keyboard ebyalina amapeesa agasituka gonna oyo naye nga secretary kikompyuta kyalina mu maaso awo kiriko Windows XP Windows 97 naye nga yali mu office kati weewuunye abantu abateekawo zi certificate olwaliro mu Uganda high education gye tulina omuntu ateekawo certificate in artificial intelligence nga ne level minister waffe wa IT omuntu alina okubeera emabega w'okuleeta innovation yasoma cosmetology Nabbosa Ssebuggwawo omukwano gwalina eri obwakabaka bwa Buganda gwamuyamba n'afuna kifo kya bwa minisita era omulimu agukola bulungi minisita w'olugamba alujja Buganda bwalutwala ewa Museveni kati Museveni bwagula abataka ye minister information technology yamwerondera mu information agitambuzenga amubulire ebyama ebiri emmengo anti abeera ne maama n'abagereka ne baliwa ligende ne baliwana naye Museveni ajoga ate Museveni wa magezi manyi Museveni muyaye mukulupya Museveni akukwata n'akujoga n'akuwa ekintu ky'ejjogo n'okkiriza n'akusasula n'akukozesa n'akusuula naye Museveni yasoma art okweremeza mu buyinza n'otunuulira omuntu Nabbosa Ssebuggwawo Minister wa Information Technology ensi eri ku AI kati gwe baatuwa yasoma beautician cosmetology yasoma kwesiiga kazigo kati oyo yalibadde mu ministry nga kati munebe kunjogeza bigambo njagala okubategeeza bannansi nti license zigabwa bano abali mu buyinza bennyini okweteerangawo kati muyingo yeetereddewo zi certificate 5,000 49 ensi bwetyo bwegenda afuna abantu abapya tugenda kuba tetunnaba yadde okwaniriza setendekero omupya Seta University omwana omulala afe tugenda kuba tunamaliriza omwana wanike ku kizimbe simanyi oba bakikebedde standard simanyi oba kyazimbiddwa ku mutindo ki simanyi oba tekikuba abaana sigamba nti obubenje tebusoboka nedda mu nkwate bulungi naye obubenje bonna bu investigatingibwa ate abantu abalina bannabyabufuzi abategeerekeka naddala nga mu parliament bavaayo ne basiteekawo n'obukiiko obunoonyereza ku incident mu mawanga amalala essomero okufiiramu abantu bwe batyo nga incidents tebadde concluded nga teri conclusive nebeera nga ekoleddwa awatali kubeera nti emaliriziddwa essomero liteekebwa ku hold mpaka lipooti lw'enaavaayo enkulu ne recommendations eziteekebwa mu lipooti ne zisooka zitandika ne ziteekebwa mu nkola essomero ne lyoka liddawo ne likola naye wano essomero ligenda mu maaso abaana abapya bayingira abakadde bafuluma abapya bayingira essomero teryatubuulira kikyaviirako mwana nze nalirowoozezza nti enkola entuufu yalibadde nti omwana bw'afa mu ssomero wateekebwewo okunoonyereza tutegeere ekyamutta
tetusobola kufiirwa bizimbe oba nabasomesa nakutta mirimo. Naye ripooti bwevaayo ekyo ekyaleetera omwana okufa kisooke kinogerwe eddagala era essomero lirondoolebwe nga liteeka mu nkola recommendation ez'ekikugu ezaabo ababa bazudde ki ekyaviirako omwana okufa lirambulwe liddemu liweebwe layisinsi okuopaleetinga nga gavumenti bwezzeekola ab'amawulire. TV bweyogerwa tulina kye tuyita minimum broadcasting standards mu Uganda. Bweyogera ebintu gavumenti byewulira byetayagala of course tayagala by'opposition ng'ebajjako layisinsi ng'etandika okubeetegereza ebiseera byonna mubeera ku bunkenke ng'eya CBS baagitwala bamaze emyaka be bagirina mpaka mbujjo CBS radio ya Kabaka bakagidiza layisinsi nga bwe mukikola nga mutulugunya bizinensi z'abalala mwabali mu buyinza ezammwe zigambwako ddi. Temunjogeze bingi nkolera ku 702 8 59 ku WhatsApp bw'oba olina ky'oŋŋamba nga kikwatagana ku mukutu na program za media Choice Television. Nze gwe mulaba wano processing empapula z'omuntu yenna ali mu United Arab Emirates. Sigaba mirimo, sinoonya mirimo, siri recruitment company. Naye abantu mwenna abeetaaga visa change, residence visas, airport to airport, mbimanye ebyo byonna. Buno buviza obw'obusuubuzi myezi 2 mwezi gumu bonna mbukola. Ayetaaga okukyusa visa change. Kati awo ojja kunkubira ku +971 50 219 4159. Gwali mu UAE nga weetaaga twogere naddala nkola nsinzira mu Business Bay mu Dubai. Business Bay gye nsinzira 050 219 4159. Ku WhatsApp kwendi toleetako olugambo olwo eya business. Bw'oba oyagala bino ebirala ebya Media Choice oyo namba y'omukutu ewangadde eri 0702885959. Mbasaba nange mumpagire mu processing documents. Nawe ayina obuzibu bwono obwa documents eza Dubai, UAE, Emirates zonna, Sharjah, Ras Al Khaimah zonna, Abu Dhabi, nkubiraako nkimala. Nzija exactly woli oba nkulagirira office nojja nonsanga ku office ne tukimala. Office wendi ntudde nkola document clearing n'ebirala nzikolera ku +971 50 219 4159. Bw'oba oyagala kukyalako Dubai bino byonna bya honeymoon kubiranze nkimala. Mbasiibudde nja kubalaba ate mu programu endala. Abakooki obasanga ku 750 2 temwegayalirira mukubire ku bakyala abo bakyamukaddiya bajja kuwa enkola. Mweraba. Heartless devil, heartless devil, heartless devil, heartless devils, heartless devils, heartless devils. Heartless devil, heartless devils, heartless devils.